ekiddako ku Salam TV. Ekutusibwako wangula school fees wa mwaka mulamba. Kyolina okukola sasula fees z'omwana wo ng'okozesa mumu. Nyiga akamunyenye M65 kamunyenye munana noti akadaala. Londako namba 2 school pay. Londako namba 1 okusasula fees. Teekamu enamba y'omwana wo okwosasulira fees n'omuwendo gwa ssente z'oyagala okusasula. Bw'omaliriza teekamu pin code yo. Aha! Awujja kuba oyingidde butereevu mu kalulu k'okuwangula fees za mwaka mulamba. Adhan ng'ekutusibwako. Hotel Africana. Come as a guest and leave as a friend. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illa أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الفلاح الله
Dua after adhan. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. O Allah, Lord of this perfect call and this prayer to be established, grant Muhammad al-Wasila a high and special place in Jannah and al-Fadila a rank above the rest of creation, and raise him to a praise platform which you have promised him. Adhan ngekutusibwako. Hotel Africana. Come as a guest and leave as a friend. Musene y'emitimbagano si buli kyolaba nti kituufu. Amawulire amafu ensangi zino gasaasaana mangu okusinga amatuufu, ekituleka nga twewuunaganya wakati mu kusoberwa oba kiriwo ekituufu. Amawulire amafu gawabya era galeeta okutya n'okusoberwa. Dismiss yekakuyegazze okukutaasa. Lowooza nnyo, weebuuze bulungi era sooka okakase. Twegatteko tumanyise bannayuganda ku bituufu byokka. Dismiss, weebuuze, noonyereza, okakase. Ffenna awamu tulwanyise amawulire amafu. Here's your chance to win school fees for your child for a whole year. Just pay school fees using Momo. Today we are at Lukman Primary School that's located in Kauku, Bwerenga, right by the lakeside. We have a happy customer who paid for her daughter's school fees. Nuru wano muwanguzi era agenda kusoma guno mwaka gwonna. MTN Momo esasudde yo akolegwa akusoma. Nga sasula bitundu nendeeta nensasulako nasigala nga babanja natuka okuwumula nga tannamalayo. Banankisa bibadde byangu. Naye mwebale nnyo mwebalira. Mpulira ng'essanyu limpitidde naye mpulira ate kati nga kaba bukaabi mu mutima. Mwebale nnyo mwebalira ddala nga nze muwanguzi Nakkonde North. Dial *165 *80 hash. Select option 2 for school pay. Select option 1 to pay school fees. Enter the student number and amount and approve the transaction. You will now enter the draw to win school fees for your child for a whole year. Byolina okukola obeere steady. Kozesa pin enzibu okujengirira kikalubirire abafere. Weewale pin ennyangu okuteeba okugeza M234 421 oba 2468. N'ekisumuluzo ekiggula essimu yo londa kizibu ddala osobola okutabula ennyukuta ennamba n'obubonero. In partnership with Uganda Communications Commission, Equity Bank, Momo, United Media, MTN, and NBS. The national budget is out, but what does it really mean for your business, your wallet, and your future? This budget month, Next Media puts you at the center of the conversation with TV talk shows, radio, social media reels, and business spotlights. Banks, SMEs, and NGOs don't just react. Be part of the story. Book your space today. Partner with Next Media and reach millions. Most decorated clubs in English football. It is always a big deal with these. And Garnacho! That is off the very high. Stream all 380 matches for just 15,200 shillings on Showmax Premier League. Visit showmax.com to get started. Nala Instant Noodles, the ultimate convenience. Just boil, season, stir, and enjoy the delicious different flavors. Get your Nala Instant Noodles today for a quick, tasty meal. Available in shops and supermarkets countrywide. For wholesalers and traders, visit Chapa General Enterprises, shop number 3, Chikubo, Kampala, Rafik Building. Nala Instant Noodles, boil, season, stir, and enjoy. Okulinyisa omutindo gwa Afro Mobile. Eno yengeri joyinza okuzza obujja omutindo gwa Afro Mobile yo. Funa app ya Afro Mobile okuva ku mukutu gwa Google Store oba App Store oba ku mutimbagano gwa www.afromobile.com. Londako forgotten password. Tekamu account yo eya Afro Mobile oze bujja pin code yo.
ojja kufuna obubaka ku email yo okuli ne kkoodi empya. Bw'oteekamu kkoodi eyo olwo pini yo empya ekkirizibwe. Afro Mobile, emboozi za Africa ezannamaddala. Big thing about the MTN Super. Wali yakapya musite wali yakapya. MTN kabo the super mustairo mpya. Then you kabo the smartphone nebi akabibiona. MTN kabo the super mustairo mpya. Then you kabo the smartphone nebi akabibiona. Get the new Kabode Super smartphone and enjoy 16 GB free. Start with a deposit of only 45,000 Uganda shillings and pay the rest mpora in daily installments of less than 1K. You can also make weekly and monthly installments. Together, our vibes are unstoppable. Terms and conditions apply. MTN. MTN is regulated by Uganda Communications Commission. Eno ye Salam TV. والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا إنك على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم. الآية bakadde baffe baganda baffe abaana baffe abali mu luwummula luno nga bakomyewoko ate abazadde gye muli mwenna abatulaba ku pulogulaamu yaffe ey'obulungamu Salam TV tugenda mu maaso n'okubeera nga tunnyonnyola ekikutwala ku bulungamu ekikuweesa ekitiibwa mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala ekikuweesa empeera ekikusiimisa Allah subhanahu wa ta'ala oyo yakuleeta wano n'atuuka ekiseera n'akuwandiikira empeera n'akulindirira nti bw'oliba ozuukidde ali kusiima n'akuyingiza mu nnyumba ey'okwesiima. Kiramusa ekyo nga kiwedde tuddamu era okwebuuza ebibuuzo byaffe bino. Oluusi abaana babadde ku ssomero ne batabaawo nga pulogulaamu eno etambula naye tutambulidde ku bibuuzo nga tubibuuza bikulu byanyeenya dda obwongo bw'abantu abedda n'abaliwo mu kiseera kino abagezi n'abatali bagezi nnyo nti twavaawa min aina ji'ina wa limadha ji'ina wa ila aina almasir. Abange twavaawa nga bwe tuli mu nsi eno era muno mu nsi twakimaki era tuliwo bbanga ki tulagewa. Ebyo byonna buli kitundu kyotuukako nga weebuuza ansa gy'ofuna ekuyamba bwebanga ntuufu. Twavaawa abange ansa kiri nti twatondebwa butondebwa. Twatondebwa n'ekigendererwa, twatondebwa lwaki? Walimadha ji'ina. Lwaki twajja mu nsi muno? Twajja li ibadati llah wama khalaqtu ljinna wal insa illa liya'budun. Tewali kyantonza bantu n'amajinni okujjako nabatonda babeere nga bansinza Allah bw'ati bw'agamba jalla waala. Bw'ati bw'agamba nga kyamazima atubuulirako waakiri tuwangaale muno mu nsi nga tumanye ekyatutonza. Kibi nnyo kubeera nga tomanya kyakutonza tojja kukikola. Ojja kigayalirira obulamu obuwangaale buwanvu bugenda okuggwawo ng'ate waliwo gy'ogenda ebyo gy'otamanya nti oligenda. Inna ila rabbika rujja. Mazima ddala ewa Mukama Katonda omutonzi yewali obuddiro bwo, yewali obuddo bwo.
omuntu bw'abanga akakasa nti aliko wano kiseera nga ekiseera ekyo kyali wano waliwo instructions oba ebiragiro ebimuweebwa okubeera nga abikolerako, waliwo ebimugaanibwa okubeera nga tabikola, alina okubireka olw'okugondera ayamuleeta mu nsi, olw'okugondera ayamutonda. Omutonzi ayitibwa omutonzi olw'okutonda ayina amateeka ge yayagala ogoberere ng'oli wano, ayina byayagala weegendereze ng'oli wano, kiryoke kikuweesa ekitiibwa n'essanyu n'okwesiima era n'okuwangaala obulamu obulimu emirembe ku bulamu buli obw'oluvannyuma. Bannange ne bwe tunaawangaala ne tulwawo, newankubadde tufunye ebirwadde oba tetubifunye, oba ensimbi weeziri oba teziriiwo, ekiseera kigenda kutuuka omuntu ayajja aveeyo. Kyetuva twagala buli kiseera tubeere nga tugenda twejjukanya ebintu eby'enjawulo. Ku mulundi oguyise twaleeta aya eyo eri mu suratul Baraa, suratul Tawba ddala ne tugamba nti Allah subhanahu wa ta'ala annyonnyola obukulu bw'emyezi egikola omwaka nti giri 12. Egyo gy'amanyi mu kitabo ekikuuma ebyama by'ensi eno, ekiwandiikiddwako ebyafaayo nga bwe byali, nga bwe biriwo kati, nga bwe biribeera, era bwe biribeerawo ebito kiki ekiribeerawo, ekiyitibwa Lawhil Mahfuz. Kyawandiikibwayo dda emyezi 12 egimanyiddwa, ng'ate tegifaanagana gino 12 emirala gye tusinga okubeera nga tumanya olw'okufunirako omusaala, gye twagala ennyo olw'okubeera nga tukolerako embaga zaffe n'eddiro ezinaabaawo. Emyezi gino emirala 12 egibeera egy'okufunirako obupangisa bw'ennyumba, egyo mirala giri gye giri egimanyiddwa, tugizimbirako eddiini yaffe. Era twajja n'omutwe ogugamba nti obukulu bwa kalenda y'Obusiraamu n'omugaso gw'erina bw'ogimanya okukolerako emirimu gy'eddiini. Twaleka tugambye nti Allah subhanahu wa ta'ala bwe yagamba emyezi egyo bwe yagyogera teyagimenya wadde amannya gaagyo, kubanga kitabo kinene, kitabo ky'amaanyi ekitasobola kubeera nga kyandibaddemu, singa kyandibaddemu obutundu obutonotono obutegeeza esswala 5 n'amannya gaazo, obutegeeza ebivunaanwa eby'enjawulo, byonna bibeere mu kitabo Qur'an, kyandibadde kinene nnyo oboolyawo. Naye Allah subhanahu wa ta'ala yateekawo omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng'azze okukivuunula, era bwe yakola hijja ye mwe yasiibulira ensi eno yonna, bwe yasiibulira buli ekiyitibwa omuntu n'akitegeeza, n'annyonnyola, n'agamba abantu nti bannange ngenze naye kino temukikolanga. Yatugaana okulya emaali ey'enfisi, n'atugaana okutyoboolagana, n'atugaana okuyiwa omusaayi gw'abantu awatali nsonga, n'atugaana okubeera nga tubonyaabonya ebisolo, n'atugaana okubeera nga bya nsi yonna. Ensi yonna yaleka agisiibudde n'agibulira ebintu ebyo byonna, n'atuwa amagezi okukwatagana bulungi n'abakyala. Abaami babeere bakkakkamu, abaami babeere nga bali mu kutya Allah, bwe baba nga balina abakyala be batwala nga bakyala baabwe. Okuyisa obulungi abakozi, kusaasira ebitali bantu ng'ebisolo n'ebinyonyi, okubeera nga tumanya ebivunaanwa bya Allah subhanahu wa ta'ala, amabanja ge tulina okubeera nga tugasasula nga gakumusinza. N'ekisinga byonna yalambulula nnyo kalenda y'Obusiraamu. Kalenda eno yagyogerako nnyo n'agamba nti ala inna zamana kad istadaara ka hayatihi yawma khalaqa Allahu samawati wal ard, tyabanga ensi eno ezzeemu newangaala obuwangazi bwayo, ebiseera ne byetooloola ne bijja ne bifiitinga bulungi mu sheepu eyo nga Allah bwe yatondera eggulu n'ensi. N'addamu aya eri ng'aginnyonnyola n'agamba nti omwaka gulimu emyezi 12, emyezi egyo 12 mulimu emyezi 4 nga gya mizizo. N'agamba nti kwejeena kuliko 3 nga giriraanaganye, 3 mutawaliyat, myezi 3 giriraanaganye. N'agimenya amannya Dhul-Qaada, gwe guno gwe tulimu olwaleero, Dhul-Hajji oba Dhul-Hijja, ogwo gugenda okuddirira gwe 12, ne Muharram n'agwogera gubeera gwa lubereberye mu kalenda nga bw'ebeera etambula. N'agamba nti wa Rajab Mudhar alladhi baina Jamada wa Shaaban. Ne tumanya nti emyezi giri gyayogerako si gye gino egya January ne December, wabula girina amannya amalala, girina ebikolebwamu ebirala bitwayagadde waakiri
abantu abali mu luwummula lwabwe babeere nga bejjukanya. Omuzadde yongera nnyo amaanyi mu kumanyisa abaana bo embeera nga bwe zeebeera mu bannaffe abaatusookawo abalungi. Baatwala nnyo emyezi gino ng'ensonga kubanga gikolerwako emirimu gy'eddiini yaffe. Kati nga omwezi ogwa Shawwal bwe batandika bwe bati okubeera nti ekisibo kiweddeko, omwezi ogwo guboneka min ashhuril hajji, gumu ku myezi egiteekebwateekebwamu ogenda okukola hijja. Ng'omuntu apakasa asalawo ate n'abeera ng'asasula ensimbi n'okuteekateeka olugendo nga bwe lulibeera. Era guno gwe tulimu omwezi okulaga nti twatondebwa kusinza Dhulqaada oba Dhulqaida, omwezi ogw'11 gwakweteekateeka na kusimbula kubeera ng'omuntu agenda gy'anaakolera hijja. Olwo omwezi oguddako Dhulhijja kitegeerekeka bulungi nti omwezi ogukolebwamu hijja. Olaba bwe twatondebwa okusinza, olaba bwe tuvudde mu sizoni endala ennungi ebadde ey'okusiiba ng'ebadde empagi yakuna, amangu ago ne tubala tugende ku mpagi ey'okutaano. Twatondebwa ng'ebirala byonna ebitwetoolodde byakutuyambako okubeera nga tusinza, byakutuyambako bwe tuba tumaze okusinza, byakutuyambangako bwe tuba nga tugenda okusinza. Naye nga mu kutwalira wamu twatondebwa kusinza. Oyo ayatutonda n'abeera nga ajja ateekateeka ebiseera eby'enjawulo n'ebifo eby'enjawulo mwe tulina okubeera nga tumusinziza okumalirako ddala omwaka mulamba. Kugambye nti bwe tumala empagi ey'okuna ebeera mu mwezi gwa 9. Omwezi ogw'10 guba gwa Shawwal, gwakweteekateeka kukola hijja, kweteekerateekera empagi ejjuza wali kuba ziri zibadde empagi 4, ng'ey'okuna yakusiiba mwezi gwa Ramadaan. Ey'okutaano kugenda Makka, abantu kyekiri ku mumwa basimbula essaawa yonna mu nsi yonna. Abalina abantu ab'omuwendo omunene abatwala abantu emitwalo 2, emitwalo 10, abantu abagenda omutwalo mulamba n'ekitundu nga bava mu nsi yaabwe batandise dde okutambula, kubanga guno omwezi gwe gw'okutambuliramu okugenda mu hijja. Era nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam naye mwe yatambulira okuva e Madiina n'agenda e Makka n'akola hijja. Kusinza Allah subhanahu wa ta'ala, twatondebwa kusinza Allah subhanahu wa ta'ala. Mu kusinza Allah njagadde akatundu kano tubeere nga tukamaliriza n'okunoganya okumanya emyezi gino ddi lwe gibaawo, wawe gisangibwa, biki ebikolebwamu. Bibuuzo 3. Twongere okumanya n'okumanyisa abatuliraanye emyezi gino gyegiruwa, gibeerawo ddi, biki ebikolebwa mu gyo. Ekiseera ekyo bwe kiba kikutuuseeko osobola bulungi nnyo okubeera ng'oganyulwa muganda wange ampuliriza, kubanga mubaamu ebyateekebwamu nga byanjawulo ebitakolebwa nnyo ate mu myezi giri emirala, ne mubaamu n'ebiseera ebituuka ng'ate oleeta emirimu giri gyonna emirala gy'obadde okola mu biseera biri ebirala n'ogikolera mu biseera bino eby'enjawulo, empeera yagyo n'ebeera nnene nnyo. Baganda bange, nsaba buli alina obuvunaanyizibwa ku munne omulala okumutegeeza waakiri amanye ku myezi gino. Emyezi gino gyegiruwa. Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam egimu yagimenya amannya gaagyo, ate mu mbeera ez'enjawulo, mu bifo eby'enjawulo, mu biseera eby'enjawulo. Nga bwagamba nti esatu giriranaganya, yagamba nti Dhulqaida guno ogw'11, Dhulhajji oba Dhulhijja guli omwezi ogugenda okuddira ogw'12. Egyo ebiri n'abeera ng'agyatudde ne tugimanya n'emirimu egikolebwamu, nga nkugambye nti guligwo omwezi ogwa Shawwal si gwa mizizo naye gukolerwamu okweteekerateekera hijja. Guno gwa mizizo. Allah atugamba nti fala tadhlimu fihinna anfusakum, temweryazaamaanyanga nga mutuuse mu myezi egyo, munyiikirirenga nnyo okusinza, kubanga sizoni ebeera kweri ng'empeera za buli kyokola ozifuna nga zikubisiddwamu. Bwe buteeryazaamaanya n'okunyiikira okubeera nga twewala okunyiirizaamu omutonzi waffe. Tonyiiza mutonzi, toweebagala zambi, toyingirira bujeemu,
owone okunyiiza Mukama Katonda mu biseera bino ebyenjawulo. Emyezi gino awo egyo esatu ebiri yagyogera kyokka nga yayogerako naguli oguddirira ogw'oluberebere naga ne shahrullah Muharram omwezi gwa Allah oguyitibwa Muharram nagwo gumu ku myezi egy'emizizo era esatu egyo egiriranaganya. Mu Muharram mukolebwamu ki? Mu Dhulhijja mukolebwamu ki? Mu Dhulqaada mukolebwamu ki? Tukugambe gino egirimu gyakweteekateeka kugenda kukola mirimu gya hijja egimanyiddwa nga gikolebwa ku nnyumba enzirugavu, ennyumba ey'edda, ennyumba ey'ekitiibwa, ennyumba abantu bonna abali mu nsi bwe baba nga basaala gye boolekeza ebyenyi byabwe nga basaala. Kiba kintu kikulu nnyo ekiseera ekyo bwe kiba nga kituusa. Kyova olaba nti ennaku ezo ez'omwezi ogwo gugenda okuboneka nga mu nsi yonna abanaatambula bagende bakole ku ibaada eyo basimbudde dda ne batuuka okumpi n'ebifo ebyo bagenda okukolera emikolo egyo. Era gavumenti ya Saudi Arabia eggalawo ebisaawe, eggalawo emyalo, eggalawo entambula eya wansi eyinza okubeera nga etaataaganya enteekateeka y'abantu abazze okukola hijja. Bategekere bano kubanga omwezi gwa Dhulhijja guba guyingidde. Omuntu asigadde Uganda n'asigala ng'akola emirimu emirala emirungi oba kusiiba oba kusoma Quran oba kwetereeza mu mbeera yonna nga kimuyamba okubeera nga waakiri alongoose okusembererako nabali abagenze mu nsi entukuvu n'amaliriza nga mulimu n'olunaku lwa Arafa mu myezi egyo egy'emizizo, n'amaliriza nga mu myezi egyo egy'emizizo mulimu olunaku lwa Arafa naye ng'ateekeddwa okubeera nga waakiri mwezi ogwo gwa Dhulhajji waakiri akoleramu omulimu gw'okusala ekisolo. Olunaku lwe basaala Eid al-Adha, olunaku olw'ekkumi mu mwezi ogwo n'asala ekisolo okufaanaganako ne banne abalala bali mu nsi entukuvu nga basinza nga bwe basala n'ebisolo. Oba okubeera nga yeetaba mu lunaku olw'omwenda mu nsi yonna abantu abatagenze mu hijja lwe beetaba mu kubeera nga basiiba olunaku olwo nga lunaku lukulu, lunaku lwa Arafa lwe lukolerwako emikolo gya hijja. Abantu ababa bali mu hijja bonna n'abatagenze mu hijja ne beetaba mu kulusiiba ng'akabonero akalaga nti baatondebwa kusinza, ne basinza Allah n'embeera eyo, era ne basigala nga bakola emirimu egisigaddewo emirungi okumalirako ddala omwezi ogwo kubanga guba mwezi gwa mizizo. Emyezi emirala gye tugamba nti abazadde bagikubiriza abaana baabwe bagimanye gwe mwezi ng'ogwa Swafuru gwe mwezi ogwokubiri. Nabbi sallallahu alaihi wasallam naye gwe yagwogerako n'agwatula amannya gaagwo bwe yali nga nnyonnyola abantu nti teri kweraguza, teri na kugamba nti omwezi gwa Swafuru guleeta endwadde. Si gwe guleeta endwadde wabula omutonzi waffe yasalawo okubeera nti abantu bagenda kulwala ndwadde gundi mu biseera gundi, era bagenda kubeera nga balifuna eddagala eribajjanjaba mu biseera gundi era mu ngeri gundi. Ogwo nagwo n'agwatula amannya tubeere nga tuguyiga. Bwe yagamba nti Rajab Mudhar alladhi baina Jamada wa Shaban, yali ayatulako ku myezi egimu amannya gaagyo n'agamba Rajabu nagwo gwa mizizo, nagwo n'agwatula. N'ayatula ne alladhi baina Jamada, n'ayatula omwezi gwe bayita Jamada, wa Shaban n'ayatula n'omwezi gwe bayita Shaban. Okisanga nga n'omwezi gwa Ramadan ayina bwe yagwatulira ti man swama Ramadan, omuntu bw'asiiba omwezi gwa Ramadan n'abanga nagwo yagwatula. Ate nga ayina ne yayogera ogwa Shawwal n'agamba nti omuntu bw'asiiba omwezi gwa Ramadan oluvannyuma n'agobereza ku sittu min Shawwal, eminaku 6 eza Shawwal, nagwo n'abeera nga yagwogerako. Emyezi kumpi egisinga yagenda agyogera amannya ne tugiyiga. Ono kyembadde nkubiriza bantu kutwala kalenda eno ng'enkulu, kugitwala ng'ekintu eky'omugaso. Omuntu bw'abanga ayagala okubeera nga akoleramu ibaada agikola ddi era agikola atya mu myezi egyo egy'emizizo. Kiba kitegerekeka bulungi nti omwana wo gimuyigirize
waakiri agiyige agiteeke mu bwongo nga bw'agenda akula ajja kumanya gisangibwawa guno guli mu location ya namba meka era biki ebikolebwamu. Tutwale kalenda y'obusiraamu maaso mwankulu tujja kufuna empeera nnene nga bwe twatondebwa okusinza emyezi gyonna girimu okusinza Allah. Big thing about the MTN Super. Wali yakapya musite wali yakapya. Wali yakapya. MTN kabo the super mustairo mpya. Then you kabo the smartphone ne byakabibyonna. Wali yakapya. MTN kabo the super mustairo mpya. Then you kabo the smartphone ne byakabibyonna. Get the new Kabode Super smartphone and enjoy 16 GB free. Start with a deposit of only 45,000 Uganda shillings and pay the rest in daily installments of less than 1K. You can also make weekly and monthly installments. Together, our vibes are unstoppable. Terms and conditions apply. MTN. MTN is regulated by Uganda Communications Commission. byolina okukola obeere steady. Kozesa pin enzibu okujengerera kikalubirire abafere. Weewale pin ennyangu okuteeba okugeza 1234 421 oba 2468. N'ekisumuluzo ekiggula essimu yo londa kizibu ddala osobola okutabula ennyukuta ennamba n'obubonero. In partnership with Uganda Communications Commission, Equity Bank, Momo, United Media, MTN, and NBS. Here's your chance to win school fees for your child for a whole year. Just pay school fees using Momo. Today we are at Lukman Primary School that's located in Kauku, Bwerenga, right by the lakeside. We have a happy customer who paid for her daughter's school fees. Nuru wano muwanguzi era agenda kusoma guno mwaka gwonna. MTN Momo esasudde yo akolegwa akusoma. Nga nsasula bitundu nendeeta nensasulako nasigala nga babanja natuka okuwumula nga tannamalayo bana nkisa bibadde byangu naye mwebale nnyo mwebalira mpulira nga essanyu limpitidde naye mpulira ate kati nga kaba bukaabi mu mutima mwebale nnyo mwebalira kula nga nze muwanguzi nakonde North. Dial *165 *80 hash. Select option 2 for school pay. Select option 1 to pay school fees. Enter the student number and amount and approve the transaction. You will now enter the draw to win school fees for your child for a whole year. The national budget is out, but what does it really mean for your business, your wallet, and your future? This budget month, Next Media puts you at the center of the conversation with TV talk shows, radio, social media reels, and business spotlights. Banks, SMEs, and NGOs don't just react. Be part of the story. Book your space today. Partner with Next Media and reach millions. Most decorated clubs in English football. It is always a big deal with these. And Garnacho! That is off the very high. Stream all 380 matches for just 15,200 shillings on Showmax Premier League. Visit showmax.com to get started. Nala Instant Noodles, the ultimate convenience. Just boil, season, stir, and enjoy the delicious different flavors. Get your Nala Instant Noodles today for a quick, tasty meal. Available in shops and supermarkets countrywide. For wholesalers and traders, visit Chapa General Enterprises, shop number 3, Chikubo, Kampala, Rafik Building. Nala Instant Noodles, boil, season, stir, and enjoy. Okulinnyisa omutindo gwa Afro Mobile. Eno y'engeri gy'oyinza okuzza obuggya omutindo gwa Afro Mobile yo. Funa app ya Afro Mobile okuva ku mukutu gwa Google Store oba App Store oba ku mutimbagano gwa www.afromobile.com. Londako forgotten password. Tekamu akaunti yo eya Afro Mobile oze buggya pin code yo. Ojja kufuna obubaka ku email yo okuli ne code empya. Bw'oteekamu code eyo olwo pin yo empya ekkirizibwe. Afro Mobile, emboozi za Africa eza namaddala. Afro.
Azam TV banna mu byokunyumirwa okulaba TV bongedde ebirungo mu mpeereza yaabwe nate. Funa kiti ya Azam TV ku $8 gyokka. Kituufu ddala $8. Oba funa dikoda ya Azam TV ku $4 gyokka. Ke kaseera okwemala egguga ne La Liga, Italian Serie A, German Bundesliga, Ligi ya Saudi Arabia ne Carabao Cup ku Azam Plus ne Play Package mu HD. Nyumirwa ebina Uganda ku Chamuka TV ku Azam Pure ku $13 zokka buli mwezi. Nyumirwa ebyemizannyo ebya buli kika ne Azam TV. Ekyasinze okuba ebbeeyi rayisi wano. Genda wa agent waffe yenna oba okube ku ssimu nooti 312 308 9 omanye ebisingawo. Azam TV, entertainment for everybody. Weli Travel is the leading Hajj and Umrah travel agency in Uganda, offering you Hajj and monthly Umrah packages, visa processing, international ticketing, and hotel booking services that suit you best. For more information, call us at 0705 555557 or visit our website at www.welitravel.com or our social media platforms at Weli Travel on Twitter, Facebook, and Instagram. Find us at Laudel Towers, First Floor, Laudel Road, Nakasero, Kampala. Weli Travel, your life-changing journey. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Baganda bange, bazadde bannange, bakadde bange, abantu mwenna, abaana baffe mu nsi yonna abali mu luwummula nga bawumuddemu ate nga banaatera okuddayo okukwatagana n'ebitabo. Kaseera katono tubalamusa n'ekiramuso eky'oluberera eky'emirembe ekireeta essanyu n'okwagalana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bwe tumala ne tugenda mu maaso n'ekitundu kyaffe ekyokubiri nga tubakubiriza nti bannange tumanye gye twava nti twatondebwa butondebwa, tumanye ekyatuleeta mu nsi titwajja kusinza Mukama Katonda. Tebakuganye masanyu naye sinza ng'ogoberera ensalosalo obutazibuuka ezosaana okusinzizaamu Allah subhanahu wa ta'ala. Lya ng'ogoberera ensalosalo ezebyo ebyakulagirwa okubeera ng'obirya nga mu kubirya obeera osinza Allah subhanahu wa ta'ala. Beera ng'owummula ofune amaanyi ate aganaddamu okusinza. Beera ng'ozimba awalungi obeerewo nga wobeera n'ovaawo n'ogenda osinza oba w'osinziza. Beera ng'ofuna emmotoka ey'amaanyi gy'onootambuliramu ng'ogenda okusinza oba nga ova okusinza. Beera nga ofuna ebyokulya ebiwooma bikwatagana n'omubiri gwo by'onoolyanga ng'omaze okusinza oba nga ogenda okusinza. Tegeka woosula nga wakuwa emirembe. Tegeka embeera ey'emikwano gy'owangala nagyo nga gikuwa emirembe n'okukujjukiza era n'okuwa amaanyi mu kusinza Mutonzi wa yakuleeta mu nsi. Lowooza nnyo ku mbeera y'okusinza nti bw'enaaba eweddewo n'obulamu bwo nga buweddewo, waliwo awalala gye tugenda okubeera nga tulisasulwa empeera y'ebyo bye tukoze ebbanga lye tumaze wano. Baganda bange, ku mulundi guleera mwawulira nga tugamba nti Omutonzi bwe yatuleeta mu nsi n'amanya nti atulagidde kusinza, yatwetoloozaako ebyengera ebituyambako okumanya nti yaluwa, nti yaani, nti amaanyi ge galuwa, n'abeera nga ebyo ebyengera bituyambe tubikozese mu kusinza Allah subhanahu wa ta'ala. Ku mulundi guno tuyinza okwongerako era nga tugamba nti era yatwetolozaako obubonero bwe, al ayatul kauniya, obubonero obw'enkukunala obwedda obuva mu kigambo nti kun fayakun. Bubonero bunene bweraliikiriza bw'obulowoozaako tebusoboka muntu wabula Omutonzi w'omuntu ye yabuteekawo, bubeere nga butwetoolodde okutumanyisa Omutonzi waffe nti asaana kusinzibwa. Ekyo nkubira abazadde mwenna omulanga
abalina abaana ababeetoolodde nga bazaala ku mwana n'akulakulamu n'atuuka okugenda ku ssomero n'omutwala ku ssomero eryo lye wasalawo nti lyeryo bw'akomangawo awaka faayo nnyo gwe omuzadde aludde mu nsi n'ozaala n'omwana n'akula n'agenda ku ssomero okumutegeeza ate ebikulu ennyo ebisinga eby'essomero lyokka, ebikulu ennyo eby'obulamu obuwanvu bw'anaamala mu nsi muno. Omutegeeze nterewo embeera ategeere ebikulu ennyo ebinaamuyamba ku bulamu obw'oluvannyuma. Abazadde abamu bayinza okukola ensobi ey'okufa ku grades amadaala ag'oku nsi n'omwana naaba ng'ayita bulungi mu kilaasi, omwana n'asoma n'amalako sayiko eno n'agenda ku kirala ng'era akola bulungi, naye ne twerabira okubajjukiza ebirala ebibeetoolodde ebiraga obuyinza bw'omutonzi bye bayitako nga bagenda ku ssomero, ebigwa bitalaze mu nsi yonna ne bireetebwa nga kati ensi bwe yafuuka ekyalo ekimu, ne bimanyika mu nsi yonna mu luteme lwa liiso nti waliwo ekiguddewo bwe kiti, abantu ne bakimanya. Tukozese bazadde bannange ebintu ebize bigwawo, ebintu ebitwetoolodde ne bwe giba miti nga gyeminene nga naye osobola okugikozesa okutegeeza abaana b'ozadde akaseera ke babeera mu luwummula nti emiti gino gyatondebwa Allah subhanahu wa ta'ala, n'atonda ensigo zaagyo nga nnafu nga ntono, naye ensigo ne zimera ez'emiti ne zirwawo nga zifukiriddwa amazzi g'eggulu ne gituuka okubeera eminene egitakyasobola kuvaawo mangu. Ekyo bw'okimala zaayo obwongo bw'omwana wo okumutegeeza nti teri akikola okuggyako omutonzi alina ekyo ensonga lwaki yatuleeta wano. Edda ennyo twalinanga obutabo nga mulimu nti ana muslimun saghirun uhibbu llaha, nze ndi mwana nsoma ddiini ya busiraamu, ndi mwana muto naye njagala nnyo omutonzi wange Allah kubanga yeyantonda era n'atonda ne maama ne taata. Abaana abato bamanya nnyo mu bantu ab'ebitiibwa n'abalina amaanyi ku kyalo taata we na maama we, bamanyi nti alina obuyinza n'okusalawo ku bintu byawaka, ku bintu by'okukyalo ye taata ne maama, kubanga babaleetera omugaati, babafunira ebyokulya, babafunira we basula, babavuga mu mamotoka, babawa ebintu bye beetaaga. Abaana obwongo age eyo ne bamanya taata ne maama. Twayigirizibwa nnyo ebintu ebiringa ebyo. Kati gwe taata ne maama ate kozesa obwongo bw'olina okutegeeza abaana nti ate si gwe osembayo, olina wookoma n'ebyo byennyini bye bakutuma ng'omugaati obireeta biizinillah ku lw'okusalawo kwa Allah, obireeta ku lw'okusalawo kw'omutonzi ng'akugabiridde n'akuweereza ekyokulya, n'akuwa okituuse ku bantu bannannyini kyo, n'akuwa ekyokunywa okituuse ku bantu bannyini kyo, n'akuwa amaanyi agasobola okubazimbira we babeera nga wabawa emirembe basobole okubeera nga basinza Allah subhanahu wa ta'ala. Ku ludda olwo njagala omuzadde oleme okubeera nga olowooza nti gwe toli musomesa kyova okwata ssente n'ozitwalira abasomesa babeere nga basomesa abaana bo. Ebyakulema okubeera nga obasomesa balina bye basomesa bingi ebisobola okuba nga bibayisa mu mbeera ya bulijjo ng'okupakasa n'okukola ssente, naye ebisinga obungi gw'olina okubibategeeza byolabye mu nsi eno nga nti omutonzi wo yalwaza omuntu n'aleeta ebirwadde. Ekyo emyaka gy'olina paka lw'ozadde ku baana okitegeera, kibulira abaana bo babeere nga bafuna okukkiriza. Era omutonzi wo aleeta obulwadde yajjawo obulwadde. Yamsasika Allahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu. Bategeeze nti Allah bw'aba akutuusizzaako obuzito bwonna oba ku mubiri oba kirwadde oba embeera etasanyusa, fala kashifa lahu illa hu. Muzadde faayo naawe otegeeza omwana wo nti fala kashifa lahu, teri asobola kujjawo mbeera eyo okujjako ate Allah ayateekawo embeera eyo. Wallahu ghalibu ala amri. Omuzadde aveeyo abeere mukugu agambe nti ensonga ya Allah yonna gye yagera
gye yasalawo yeerina okuwangula, yeerina okuyitamu, yeerina okubeera nga etuuka ku ntikko yaayo. Oyinza okupalapalanya, oyinza okufuba n'obeera nga weewala kino neweewala kino, ne ensonga Allah gye yategeka etuukawo. Abaana baffe waakiri bamanye nti naffe abaleeta omugaati tulinayo omunene, omutonzi w'amaanyi, omugabiriza omugagga, ate gwe tufukaamirira ne tubeera nga tumusaba. Waakiri babuulire obukulu bw'okusaba. Wano waliwo ebintu ebisatu bitusaana okubeera nga tubifaako nnyo okumanyisa omwana omutonzi we yaani. Abaana bali mu luwummula tuyambeko okubeera nga tubategeeza omutonzi yaani, baaliwo batya, bongere okumanya nti ye bwe baali basoma nga bali mu top class, kakati nga bali mu primary school, bali ku level endala, ekibiina kyakuna kyakusatu, kiki ekizze ekibaawo mu kukula kwabwe. Kozesa ebintu ebyo okubeera nga otegeeza abaana abakyakula, abali mu ngalo zo, abali mu ndabirirayo obukulu bw'omutonzi. Ma lakum la tarjuna lillahi waqara wa qad khalaqakum atwara. Allah subhanahu wa ta'ala atunyumiza nabbi omu bwe yalinga alaba abantu asobeddwa ku bantu be yategeeza bamanye omutonzi, naye n'abagamba abantu mmwe mubadde ki abatasobola kuwa Allah kitiibwa, abatasobola kumumanya ne mumusinza. Waqad khalaqakum atwaran, ng'atazza abatonda mu stages. Abasoma ku mbeera ya psychology n'ebintu ne human body, engeri y'omuntu gyakulamu n'obwongo bwe n'embeera yonna, balaba nti Allah atutonze atwaran, azza atutonda ne tujja nga tukulaakulana nga tuyita mu stages. Emitendera mwe tuzze tuyita. Omwana ono bw'abanga ali ku level bweti, waliwo by'osobola omugamba n'abimanya ku mutonzi we nga bitegeerekeka, era n'omulinda n'agenda ku stage endala, waliwo by'olina okubeera nga omutegeeza n'abimanya ku mutonzi we. Ekirala, singa atandise okupakasa n'okunoonya ssente, naye olina by'osobola okumugamba ku mutonzi we n'abimanya nti omugabirizi yekka asobola okubeera nga agabirira. Lino dduuka lya nnyaanya na lino lya nnyaanya, naye bonna batunda, ekyo ekigero Allah kyabasazzeewo. Gano maduuka ga speya galiraanaganye, gali maduuka ga ngoye nga galiraanaganye. Waliwo kyosobola okugamba omwana wo oyo ayatandika okukola nga ssente zijja oba tezijja, olina kyosobola omugamba ku mugabirizi omugagga agabirira oyo gw'aba yagadde era n'asibamu ku byenfuna kwoyo gw'aba yagadde. Ekirala, okumanyisa omwana eddiini ye. Abantu abamu tebafaayo. Omwana mugambe nti tuli ba ddiini ya Busiraamu era tukkiriza kino na kino, tetukkiririza mu kino na kino. Ebyo omwana n'agenda otuuka ku ssomero gy'asoma, obanga liri ku mbeera ey'eddiini eyo oba liri ku mbeera ey'eddiini endala, ajja kubeera ng'agamba nti naye tusoma bino na bino, naye ffe ewaka ewaffe tuli Basiraamu. Abazadde, olw'okuba nga twatondebwa kusinza, tuwulireko ku baana baffe eddiini yaabwe, era omuntu okuyitibwa Omusiraamu yandibadde yeeyisa atya, yandibadde akkiriza biki, yandibadde takkiririza mu biki. Allah lumu yagamba nti waman ahsanu qawlan mimman daa ila Allah wa amila saliha wa qala innani min almuslimin. Yagaddemu kino ekitundu ekisembayo nti ani asobola ahsanu qawla, ani alina ebigambo ebirungi okusinga omuntu lwayogera nti bannange mujje tusinze Allah, ng'akoola abantu bajje basinze Allah, oyo abawa bigambo birungi. Wa amila saliha, naye ne yeetaba mu kusinza ng'akola emirimu emirungi, n'afuuka ekyokulabirako, nga n'abamu abatamuwulidde namumwa bamuwuliza ebikolwa bye, ne bamutunuulira ne bagamba nti ebikolwa byakola biraga nti muntu mulungi, aba asinza omutonzi ayamuleeta wano ku nsi okusinza. Wa qala innani min almuslimin, omuntu oyo n'agamba n'okugamba nti nze ndi omu ku Basiraamu, nze ndi Musiraamu. Kulangirira yani atazzu bidiinihi,
omuntu aberenga awulira bulungi okubeera mu ddiini eyo aleme kugibeeramu nga yeebwalabwala obanga alinga agibeeramu olw'obuwaze yatazzu bidiinihi wa yaqulu innani min almuslimin ng'awulira eddiini ye ajagala agiwa ekitiibwa mulimu gw'abazadde omuntu okubeera nga atuuka okulangirira nti innani min almuslimin nze ndi musiraamu bangi batambudde ne bagenda mu nsi ezirimu obujeemu ne bagenda mu byalo ebiriko obujeemu naye bamaliriza bakola emirimu gy'eddiini eyo gye bakkiririzaamu kubanga abazadde baaliwo nnyo mu biseera eby'oluwummula biseera eby'amasanyu biseera eby'obugagga biseera ebyakanyigo ebyobufunampola ne babalaga nti ffe tuli ba ddiini gundi tuli ba ddiini ya busiraamu ekirala okubategeeza nabiya omwana mutegeeze nabbi we yaani nga bwe bazze mu luwummula nga tubasimako omusingi ogula nti bagenda batondebwa kusinza bayigirize bamanye nabbi waabwe nti Muhammad sallallahu alaihi wasallam ye nabbi waabwe gwe basaanye okukkiriza omukulembeze w'omulembe guno ne bannabbi abakulembera babakkiriza nga sharia gye bajja nayo amateeka g'eddiini ge bajja nago era n'emirembe gye baaliko nga omwana waagiwa ekitiibwa kubanga gyatunyumizibwa nti gyaliwo ne bamanya nabbi waabwe n'ekisaana omukolera Allah subhanahu wa ta'ala agamba mu sura emu nti falladhina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wattaba'u an-nura alladhi unzila ma'ahu ulaika humul muflihun n'agamba nti abo abamukkiriza nabbi ono Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa azzaruhu ne bamugulumiza ne bamuwa ekitiibwa ekisaanira nga nabbi ow'ekitiibwa wa nasaruhu era ne bamutaasa kumutaasa nga bamusangulako enziro ebeemuteereddwako kumutaasa we yali yeetaaga okutaasiza okuyiwawo omubiri okumutaasa mu mbeera yonna yonna ne bayiga ebisaana okubeera nga bimwogezaako bulungi wattaba'u nnuura alladhi unzila ma'ah ne bagoberera ekitangala kye yajja nakyo nga Qur'an n'eddiini ey'obusiraamu ulaika humul muflihun abo be b'okwesiima omwana we kimuyigiriza abeere omu ku b'okwesiima mu puroguramu eno obuluŋŋamu abeere muluŋŋamu mu bulamu buno obw'ensi omuntu bw'aliva mu nsi ng'abadde muluŋŋamu agenda kutuuka mu maaso ga Allah amuwa empeera kubanga yaluŋŋama ku kkubo eggolokofu kubanga yaluŋŋama n'agoberera ebyaleetebwa ababaka kubanga yaluŋŋama n'abeera ng'alekayo ebyo ebyamugaanibwa n'abeera nga yakola ebyamulagirwa mu mbeera gye yali asobola okubikolamu katwagala okubeera nga tumaliza ekitundu kino tiwaakiri omwana tumumanyiseeko albi'atu lmuhitatu bihi albi'a environment mwawangaalira tugimuyigirizeeko abeere nga aginako kyagimanyiiko omwana wawangaalira biki ebimwetoolodde muyigirize omugambe watondebwa kusinza n'olwekyo bw'olaba kino tekikuyigula ettama kino tekikujja ku mulamwa hunaka tashihu lilmafahimi alkhati'a waliwo n'okubeera nga ekiseera kituuka ojungulule abantu be bategeera obubi omwana wo tabitegeera obubi ekyo nno kigazi osobola okuwandiika ebintu 100 n'obiteeka wali mu maaso nga abantu babitegeera bubi n'ovaayo ng'omuzadde n'osalawo okubeera nga olongoosa omwana wo byayinza okuba nga yabitegeera bubi bw'aba nga yategeera bubi ku ddiini mutegeeze ebisaana okutegeera ku ddiini bw'aba nga yategeera bubi omutonzi we mutegeeze ebisaana okutegeera ku ddiini ku mutonzi we ne ku nabbi we naye albi almuhita bihi embeera environment mwawangaalira odda bananga waliwo ekigambo kye bayita eggaali naye ng'edda abantu balina enkozesa gye bakikozesanga era nga babuuza omwana ne bamugamba nti ovuze eggaali omugezi yategeeranga kyekitegeeza naye akati saawa eno omwana wo bw'aba nga akiwulira omuyambi otya okubeera nga omutegeeza kyekitegeeza n'enkozesa yakyo endala entuufu ebintu bingi nali njogera n'omwana wange gye buvuddeko ne mugamba tusinkanaawo mu ttaawo wansi mu ttaawo e Busega n'agamba nti ekyamazima taata ettaawo siritegeera nga tategeera ttaawo ebyo bye bimu ku byetwolodde abaana baffe nga naye tulowooza nti babimanyi tebajja ddi musomesa ku ssomero kyokka wabula
n'ebirala ebimwetoolodde bisobola okubeera nga bimuyigiriza ne mutegeeza ettaawo kyekitegeeza nga bw'oyinza okulaba oluguudo nga luyita waggulu bridge naye wansi ne baba nga bayitawo ettaawo omuntu n'abeera ng'ayitawo bingi ebyategeerwa obubi ku bazadde bayinza okuba nga abantu abamu boogera bubi ku muzadde n'ekitiibwa omuzadde kyeyandiweereddwa omwana wo n'alemala obwongo n'abeera nga tasobola kuwa kitiibwa tasobola kubeera nga akutwala ng'ekikulu gwe ng'omuzadde nga kirala kyatwalanga ekikulu aba yakitegeera bubi vaayo ng'omuzadde mu byoyogera n'abaana mu luwummula mu byolaba batambuza obayambeko okubitegeera obulungi kubanga bye bigenda okubayamba mu bulamu obuwanvu obusinga obulamu bw'essomero bwe bulamu bw'ensi yonna bwe bulamu bw'oluvannyuma bwe baliba nga bavudde mu bulamu bw'ensi abaana osobola okubeera ng'oyongera okubategeeza ebintu bye balya ne bye batalya ebbanga lye bamala nga bali mu luwummula lwaki kino tukirya lwaki kino tetukirya waliwo Allah subhanahu wa ta'ala bye yatugaana okulya ng'alina ensonga buli kye yatugaana okulya waliwo ensonga ne bye yatukkiriza tubeere nga tubirya bingi era nga bibere halaala ate nga tayiba nga bifiitinga n'emisaayi gyaffe blood group gy'olina erina byetakusobozesa kulya n'endala erina byekwagaza okubeera ng'obirya muganda wange twatondebwa kusinza tunyiikire nnyo mu kiseera kino eky'emyezi egy'emizizo tunyiikire nnyo mu kiseera kino abaana baffe bali waka nsaba bazadde bannange tutwale obuvunaanyizibwa tuyigirize abaana bye tusuubira nti babimanyi oba tebabimanyi oba bye tuwulidde nga babikwata bubi tubeere nga tubirongoosa babeere ku buluŋŋamu obw'olubeerera tugenda baleka mu nsi nga bakyatambuza kalenda y'obulamu naye nga baluŋŋamu abategeera ekyabaleeta mu nsi muno nsaba Allah atuwe emyezi gino tugifunemu obulungi ate ne abaana baffe babeere nga beeyongera okuluŋŋama n'ababadde bavudde ku muko oba ku mulamwa babeere nga badda ku mulamwa هذا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته Eno ye Salam TV. The national budget is out, but what does it really mean for your business, your wallet, and your future? This budget month, Next Media puts you at the center of the conversation with TV talk shows, radio, social media reels, and business spotlights. Banks, SMEs, and NGOs don't just react. Be part of the story. Book your space today. Partner with Next Media and reach millions. Most decorated clubs in English football. It is always a big deal with these. And Garnacho! That is of the very high. Stream all 380 matches for just 15,200 shillings on Showmax Premier League. Visit showmax.com to get started.
Nala Instant Noodles, the ultimate convenience. Just boil, season, stir, and enjoy the delicious different flavors. Get your Nala Instant Noodles today for a quick, tasty meal. Available in shops and supermarkets countrywide. For wholesalers and traders, visit Chapa General Enterprises, shop number 3, Chikubo, Kampala, Rafik Building. Nala Instant Noodles, boil, season, stir, and enjoy. Echiddako ku Salam TV. Ekutusibwako wangula school fees wa mwaka mulamba. Kyolina okola sasula fees z'omwana wo ng'okozesa mumu. Nyiga akamunyenye M65 kamunyenye 8 noti akadaala. Londako namba 2 school pay. Londako namba 1 okusasula fees. Teekamu enamba y'omwana wo kw'osasulira fees n'omuwendo gwa ssente z'oyagala okusasula. Bw'omaliriza teekamu pin code yo. Aha! Awo ojja kuba oyingidde butereevu mu kalulu k'okuwangula fees za mwaka mulamba. Adhan ngekutusibwako. Hotel Africana. Come as a guest and leave as a friend. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول أشهد أن محمدًا رسول الله حي على حي على حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله
لا إله إلا الله. دعاء after adhan. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد